Bebe Cool yaliko omuganzi mu maaso ga President Museveni kati bamuwanda lulusu nenga namuletera omuwanda lulusu President Wanigi nate yakuba Bebe Cool naye Bebe Cool alina omutima omulungi ate mumativu. Bebe Cool tali greedy. Okay. Bebe Cool abeera n'obukadde 10 mu nyumba nojja ngo ine obuzibu kyabukadde 5 asobuku. Bebe Cool abadde mu ssente bulamu bwe bwonna. Kati ssente si kintu kipya nnyo mu matuuge ne mu mutima gwe mu mativu si gwe gusoose Bebe Cool nga avunaanyizibwa ku bayimbi yadde ebbanga ddene because ye waayo from day one muwa NRM abayimbi bannayuganda essente ze babawaza abannayuganda kuliko essente za NRM zonna ssente bwezitwala mu dduuka tebagamba wogenda ogulwa polo tebagamba nti no emisente yavuddemu NRM ziba ssente as long as bonna bafuwa opportunity bagibawe bayimbe ssente zaabwe. Nabosa just an excitement ya card obanga okyali amateur mu junior mu byobufuzi n'ogenda mu politics oteekayo olugezigezi lwo omuya yakutuuzaamu katunakuba ekibuuzo ebintu abakritikinga ekibiina kya Nuupu ne bali mu kwogerako byoli mu kwokizaamu bagamba bawadde kaadi tebali educated enough ogenzi bakubuzza oyagala kakiiko ki alina kwebeereramu nakumanya kituufu kyalina kukola mu kadde akatuufu. TV tazeetaaga akyali junior okubeera ku TV ebyobufuzi olina okubeera mu myaka nga 10 okutegeera ebyobufuzi. Excitement ya kaadi ereetedde abantu bangi nnyo kubanga bagwa mu mitayimbwa oba bagwa mu questions ezitali zaabwe. Babuuzaako mwenna bakyekumidde ku media omuweereza omuzeeyi Masembe tuli bunnamwaya division gyaliddeko DJ Jacob Omutuuze chairman waayo tutementeme ensonga ezitambula mu wiiki inshallah agamba 2026 mumulabiranga ddala akabonero Ambuleera agidde ku kibiina kye bayita National Unity Platform obufunzefuuze Nuupu omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe twagala mashallah atutwalemu inshallah. Naye nga kyonna kyekiri tubalamusizzaako bannyabo ne bassebo amanyi bametakugizibwa Jacob bangi bamanyi nga DJ Jacob Omutuuze. Naam. Ali wano paka yonna gye tunawangaalira gye tunaggukira naye kyonna kyekiri tubalamusizzaako ffe tetulina ttabbo tulabula byensigwa gye tutwala ensi tuvuga speed. Kituufu. Tuli mwezi gwa kumeka? Tuli mu gwa 10. Gwa 10. Tukyasonda ssimu. Campaign zitandika mu mwezi gwa 11 ez'omwezi 10. Tusinye emyezi 3 November, December, January. Ate jana tulonda nga myezi 2 gyokka. Myezi 2. Gye batusigaza kati ffe tuba tusigaza emyezi 3 era mu kadde kano baawo abanga ali politician mukwate mpola kasex kayinza okuba nga tekagenda kati sawa zino. Stress nyingi. Stress nyingi nnyo ddala. Stress zivaawa. Stress. I think ziva mu kweraliikirira kubanga kati nesaaza kakati edda luli ng'omuntu okwata kaadi ey'ekibiina eky'amaanyi ogamba aho bakusuwa naye kati okwata kaadi y'ekibiina eky'amaanyi ne batakulangirira. Ebyakyukamu byo. Ebintu byakyukamu kati olina okubeera ng'oli mugezi nnyo okumalako nabyo. Kati ne Nabosa naye alina stress. Nabosa yange. Ono w'Emityana. Nabosa alina stress. Nabosa alina stress. Kikyolaba mu bintu bya Nabosa. Bamukozesa interviews atali supposed kukola. Ani amukozesa? Yenna amuli emabega. Omanyi wakinze sigenda mugundi sikola interview. Za politics. Simanyi. Politics si kintu kyangu nnyo. Politics ali kintu kinene. Kintu kinene nnyo. Mfano. Kati obanga okyali amateur mu junior mu byobufuzi n'ogenda mu politics oteekayo olugezigezi lwo omuya yakutuuzaamu katunakuba ekibuuzo nga tukyetegekedde. Yuka politics alinga entertainment. Omuntu ayinza okujja kukola interview n'omubuuza okola style ki nga mupya nga tamanyi style ki gy'akola. Okitegeera? Ate politics taliriyo. Show za politics eziriyo. Oyogera kusanyusa abantu oyogera kiki ky'owulira mu mutima. Kati ate nze ebyo sibyaganya nnyo okugera ekyempulira mu mutima. Kyova nti mu show ze nagana nga sijja genda mu show za politics nkola byange binyumira. Bamuseetinze? Bayinza okuba nti bamuseetinze just nga omanyi nti no. Oba gy'alaga tamanyi biriyo.
era tamanyi biriyo Okay. mupya mu byobufuzi Eh. takulembera nkoba EUC1 EUC2 EUC3 Nkufuna. mupya atandikidde mu level ya waggulu nnyo n'obukiiko bwo olina obusoma muganda wange politics omulaba waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi kituufu omuntu asobola okubeera mu control n'agamba presenter ya bikoze bitya n'amugamba mubuuza ekibuuzo bwekiti nga ne presenter akimubuuziza takimanyi nkufuna kati Nabbosa just alina excitement ya card eh excitement ya card eyo tekiringa ngenda buna mwaya mulimu abantu abalina excitement ya card lubalangirira ne bagamba tukole ekivulu fena abafunye card zinaga sijja kikola niba mbuza kishogera kikola muganga kati nkakasaki wedi bampadde card kati nkakasaki nkufuna so excitement ya card ereetedde abantu bangi nnyo kubanga bagwa mu mitayimbwa oba bagwa mu question zitali zaabwe tekinga aganaga mugezi niwe yagwako naye mu kibuuzo kiritegekedde nga takimanyi bamufunzizaawo mukasi isi tumubuuza ekibuuzo kimu gyogenda okukiikirira waliyo bagundi bameka ebimulema okitegeera byemu ne reyini byemu ne reyini nti ebibuuzo naddala ngogerako kati nze wengamba ngenda kwesimba ebwa MP Makinde Saabaga buli kimu ekikwatagana mu Makinde Saabaga nkimanyi nkufuna manyi zone ziri mmeka manyi division ziri mmeka manyi basentebe bali bameka okitegeera manyi obuzibu obuli emasajja manyi obuzibu obuli endejje manyi obuzibu obuli ebunamwaya because mbadde mu system ne tosobola kuva eri tokulemberangako n'oyingira kati nange onda mu gwakusookera ddala omusajja yambuuza osula mu kyalo ki nenkiyita nanfuka nenge ekyalo bakiyita lufuka wakiyita nanfuka okitegeera just alina kukeera makya kweberera munakumanya waja alina okugenda watuufu genda ku TV teri bululu akalu kali ku ground genda abantu bakutegeera odderedde abantu ebintu abakritikinga ekibiina kya Nuupu ne bali mu kwogerako byoli mu kwokizaamu bagamba bawadde kaadi tebali educated enough ogenzi bakubuuza oyagala kakiiko ki okitegeera atugambe ka entertainment still yakoze damage control nungi damage control gye yakoze tesobola akeera makya kusinga mistake gye yakoze damage control yakoze yagambye nze nadde njagala ku bukulembeze bwaffe obwa Nuupu nga President Kyagulanyi ye president njagala bampa akakiiko kaki naye ate wali bambuuza ekibuuzo bakimubuuziza nga wotuuka mu parliament kakiiko kike wali etaekeko wali weyandibadde agamba nti nga President Kyagulanyi alayidde ng'afuuse president njagala nze bampa akakiiko ka entertainment naye teyakyogedde yakubyewo ye so damage control gwayageza kukola ate ali mwogera muziika ku ttaka alina kukola ki alina kusirika agende ku ground anoonya akalulu agende mu bantu aziike wadde mubaka wa parliament akkirizibwa kuziika agende anoonya akalulu abeere mu bantu kati bamutegeere ekirungi ekiriwo nti kaadi gyalinu y'abantu bajagala ewaffe bonna buli muntu yena gwe bamye kaadi yafunye simba egye mupiira buli gwe bamye kaadi independent mupiira kati luli badde bagenda mu bantu nga bagamba tuli ba Nuupu tuli ba Nuupu nga tubagamba gwe tambulira ffe tujja kutiikinga katambulira tebagirina bagala ki bali ku mupiira bwe bali batambulira bulungi nga bakubisiza ebifaananyi buli muntu nga alina yeegwanisa kaadi bagenda batundanga umbrella galugayi bamuyita Kawere Vincent wa DP naye nga musajja gwaki totambula abanno batambula bonna bakwesimbyeko batambula mugamba sigenda kutambula ku ground kwendi abo batambula bali ku ground nze nina kukeera makya kwesiba ku mikolo gy'ekibiina nakubeera ku kibiina nvune kaadi kati abo bali mu kutunda umbrella nze njagala umbrella teri eyo eri eno ninkola ebyekibiina byekibyagala so nze mu kibiina lwampa umbrella kati bali ate okuddayo bagala ate tuli ku mupiira okitegeera babeekubajje okitegeera so kwe kubala ebyobufuzi olina okubeera ng'obala nnyo nga toli smart nga weegendeza buli kimu kyogenda okwogera ani amubalira ani mukyalo ono Nabbosa bawe muyimbi bawe yani mpozi Lucky One bawe muyimbi yamubalira nayogerako na wanne bawe wano yajja ku wano ku division 1
Wiki ewedde. Amubalira ennyimba z'omanyi komeka. Like one mukyali wange. Ennyimba omanyi bye babuuziza Nabbosa. Like one mukyali wange. There's a difference between omuntu okubeera kyaliwo nenga tomanyi biki byakola. Olina kyaliwo omuyimbi nga tomanyi ennyimba ze. Yes. Bitusi bakyaliwo. Bakyaliwo simanyi oluyimba lwabwe olupya nalutegedde jjo. Ne albamu yabwe empya nagitegedde jjo. Tugende mpola. Bitusi bakyaliwo. Nze oli kyali wange manyi kyokola ekirala. Omanyi kino kyenkola. Bitusi bakyaliwo. Kakongeremu omulala. Bitusi bakyali bange. Mpayo oluyimba lwa Bitusi lw'omanyi taito. Aziki kyotegeeza. Oluyimba lwonna olwa Bitusi era lw'omanyi nga taito. Mundaawo. Lake wanu kyaliwo. Nkyali wange. Okimanyi mbwe muyimbi. Tolina nnyimba ze z'omanyi. Manyiko lumu. Balitale. Okola ki? Lugasizaawo ne wano kyetuliko. Bitusi y'oyogedde. Ndi so cross nnyo ku Bitusi. Ne Bitusi bamanyi gye wensula. Manyi gye basula. Lake wanu kyali wange omuntu gwe nsanga mu ndongo. Kati lake wanu abalira ati omuntu nga naye yennyini akyaganya okwebalira. Buli kimu kirina obudde bwakyo. Ne baŋŋamba gundi ye yamulinnyo ku mugongo. Ono ow'Emityana Zaake. Naye kisoboka kuba Zaake bw'amaanyi mu Nuupu. Mukulembeze mu Nuupu. Zaake tasobola mugamba abuwano oyo kya interview essaawa zino zimuyamba zirina gye zimwongerako nga ye Nabbosa. Abamu bali abalowooza zimwongerako naye zimutuulako. Babala. Bamaye zongera. Waliwo ekintu kye bayita beauty without brain. Omukazi omulungi nga talina magezi. Era omukazi w'amagezi omulaba ayogera. Kyova tulina gana n'agamba nti no abakazi aba music abasinga obungi tebalina magezi. Abalina amagezi batono nnyo. Abeegendereza nga boogera. Nkufuna. Kati okutegeera nti omukazi talina magezi muwe interview. Oyinza okutegeera nti kati omukazi talina magezi omwo. Talowooza kitegeera. So kati bangi nnyo bantu bali mu politics si yekaikane bangi nnyo n'abasajja bagenda mu politics n'agenda n'atumira interview nga interview emutuula ku butuuzi. Nga temugattako. Ng'omanyi nti emyaka ena emabega naye sikola interview za YouTube. Omanyi nandi kati nzikola. Simanyi lwaki wali tozikola, simanyi lwaki kati ozikola. Nali sizikola because nalina amateeka gantambulirako. Nasikiriza okubeera ku YouTube channel y'omuntu yenna. Wali ku radio? Yes. Okay. Kebe TV. Kati nzikola because sinaako kintambulirako kinkugira kola ki. Ayi n'ekirala nzikola kutulunda face yange abantu bamanyi DJ Jacob Mutuuze ne tebamanyi face ye afaanana. Kituufu. Yama. Nenga Nabbosa just ye. Aina kwebeereramu na kumanya kituufu kyalina kukola mukadde akatuufu. TV tazeetaaga. Akyali junior okubeera ku TV. Ebyobufuzi olina okubeera mu myaka nga 10 okutegeera ebyobufuzi. Olina okubeera ku TV mu bukulembeze. Ebbanga ddene katulina ekibuzo kisobola mubuuza nekimulema kwanukula ate nabo batono nfuna osegeera. So nja musaba okusaba kyokka kyabankolera omukyala wange w'enkyukakyuka oyo agenda anoonye akalulu mu bantu ave ku TV tebina makulu ebyo. Defending gye yakoze Mutaasa tena kyemutaasa yamulaze dda nti yagenze mu kifo mu kadde akatuufu nga teyeetegese. Ate munoona muli mubi. Joyce abadde mu media. Joyce abadde mu media ebbanga ddeka kikinga nze ngenda okukola ensobi nga ngimanyi nti ngenda gikola ensobi nga temanyi ensobi egerako nga takooki. Kati Joyce baagala abadde mu media. Omanyi Joyce ebbanga lyabadde mu media. Deni. Ali mu myaka decades nga 2. Ngali mu media myaka 2. Kati omuntu abadde mu myaka 2 ngali ku TV talina nsonyi. So tosobola mugeraganya n'omuntu yakajja mu media yakajja mu politics. Tosobola. Nona abadde munnabyabyabizanyi munnabitone wadde ekyawufu. Si buli munnabyabyabitone yenna ali mu Uganda ategeera. Waliwo omusajja yakedde mu kyo n'agamba nti esente za federation ya government egikola ki egiteekamu ssente kiba kitegeeza federation ya government. Ate lulinga edda ng'alaga nti federation ya buli muyimbi yabayimbi bonna. Si buli mutenda usaba ekintu kutuna mu kamera ekyo kita kyakuzannya.
ng'ogenda kena macha kwogera ebintu ebigira okubeerawo emirembe n'emirembe amiina si kyangu kyova ne President Museveni anasitubulya ku ngero z'abalogo lwabera alina okutubawo hiiti y'omulogo n'ebibuzibuzi by'edda ekikosa kyalina kipya kyagamba ggwanga Mungu atusaasire era twongera okusaasira baneiba baffe ab'e Kenya baafiiriddwa omukulu amaze n'afa mubadde mumusabira afe abadde mulwadde Mungu unante kaseera ke katuuse malayika al-mauti ebadde just time yabadde tannatuuka wano wonna womuledde mbu abadde mulwadde ekitanda biki time wabadde tennatuuka time weetuuka temuyita wadde akatikitiki wadde ebyafaayo bye biri bitya y'omu ku basajja I think yajja kuba mu Uganda omwaka oguwedde ate emyaka gy'afiiddeko emyaka 80 emyaka njegomba nnyo gibeera nayo nga nina ssente nga z'abadde nazo kubanga ono mugagga y'omu ku basajja abagagga abali Kenya abadde Kenya ate y'omu ku basajja bemmanyi abalumirira ensi yaabwe adde balumirira ensi yaabwe oluzaa akalulu kano kamulaze nti kiri mu Uganda kyekiri ne Kenya era akalulu kano kamulaze nti nno akontrolinga Kenya ali mu Uganda akontrolinga Kenya ali mu Uganda wa kyova nti Kenya nono bitugera ddiisa mu kisanja kino ekiddako nga parliament nga yeronda president tuzze tukyogerako naye nga Kenya yo erimu kitegeekategeeka okitegera so Mukama Katonda amumbuze mirembe emyaka gye gyonna abadde mu politics azaalibwa mu family y'amaanyi afiidde mu family y'amaanyi alina abazzukulu n'abaana agikoledde ensi yagigasseeko ettaffaali awumula emirembe abadde wa ddiini ki Raila Odinga simanyi ddiini ki gyabaddemu naye kamugogolinge manyi njaga nnyo okugogolinga okwogera ebintu ebiri facts tulina omumanya wannaku mmeka Raila Odinga emyaka katulayo Wikipedia ye simanyi na Wikipedia enze sigirina ebyafaayo byange ngenda bikuŋŋaanya lumu biteekeyo Born Raila Odinga Odi afudde nga 15 nga 15 ow'ekkumi n'emyaka gye 8 adi n'abaana 4 kyewuunyisa 4 kids ku myaka 8 alina abaana 4 Martin alina emyaka emeka alina abaana 4 myaka aweza 3 omanyi nti kyafaayo kye Raila Odinga yakesima emirundi egyo 5 nga tawangula kuba president emyaka egyo 25 baba bisanja emeka emyaka emeka 5 emyaka 25 nga yeesimbawo nga tawangula yabadde bulungi mugagga Angalikani be baki mu Luganda be bakatuliki mu katuliki ayo akyaliwo bakyalina okugira ekitambiro ky'emmisa ekitambiro ky'emmisa yabadde bubi mugagga emyaka mingi nnyo okugibeeramu ng'olina ssente n'emibi okugibeeramu nga tolina ssente kyova nze nsaba nnyo Katonda nnyambe saagala kuweza myaka egyo nga ndi mwavu inshallah saagala ayi saagala kuzaala abaana nga nina emyaka 50 abo ne bannemera okuzaalira mu gino emyaka gino siddamu kuzaala olina ozaala omukolo tugenda kukola omukolo omukazi abeere officially tutandike bulungi okunoonya nze nno munnange nno engeri gye ndabamu ensi ndala nnyo muzeeyi mirisa alina obeera ne bamuyita baaba nze nambita baaba tolina baganda siriiwo tolina baganda siriiwo nze maama nze taata baganda bwe tebaliiyo ye bali ne tetukwatagana Ni banzaala omu kasita gye bali banzaala omu mu maama wange
So ate era ne Melissa amuzaala omu era mama Melissa we tasobola kera mu kyakwatagana ne bano bendizaale mabbali nga lwaki tasobola toteekamu mwana nkimanyi nkikuliddemu nkiraba nze mama wange banzaala mwogo mama wange alina abaana bala be yazaala ababiri abiri oluusi olw'omu ne batata bange waliwo be yazaala ababiri ababiri bakwatagana bokka ekiri mu butonde osobola okubeera muganda wo mu musaayi naye si muganda wo mu bbonde nga temubondinga naye nga muli baaluganda bwe tekikutuukangako babazaala bameka mmwe mu maama ne taata ndi bwomu nasigalawo bwomu mu maama ne taata kati ku lwaliiro dda oyogera mazima taata yaleka abaana bameka tuwera abataano omala ebbanga ki nga bakubidde ku ssimu totunambire obumala ebbanga ki kati obadde wakana ki nga gwe ekizampu entuufu naali mu Amerika yakumadde okwogera naye ali mu Amerika akyanoonya ssente wakumadde okwogera naye sijjukira tewali mu kalulu ke nene simu yange yasula ku poliisi nga bakoze eki bagiwanda oba kubanga muva mwayoga ku bbere lyerimu n'oyo nga muli baaluganda akubbirira yandibadde akufaako n'akubula nekyokukola ekituufu toka mugatta taata bondo girabeera tiriiwo ekyo kyo kiri mu butonde keba embwa obusosoze buvaawo kyo kiri mu butonde kyatondebwa bwe kityo nze kuwanya olugero lwa David luliko ekyokuyiga bingi akyanoonya ssente muveeko oyo omuntu nga waluganda wo tewetaaga kubeera na ssente omuntu nga waluganda wo you don't need to have money the bond ebagatta even if oli mwavu even if toli mwavu omwana wa taata oyo nga musajja mama y'omu taata y'omu tosobola kumala bbanga ddene omwana wa mama nga ali atya si kyekyo naye mutaata omumugatta taata bamugata maama buli muntu abeera bibye taata ne mama okunya nga oli mukati gwokera amate nofuna ssente wano bajja kunoonya ngenda zifuna inshallah bajja kunoonya ngenda zifuna bajja kunoonya ku musiraamu kulwalirira ng'ozifunye because oba olina omukono gwo guvaamu ekito ekyokulya naye kati oba wooti bw'oli eyo tasobola naye era oba kubira basaba nkubiramu ggwe ate kyewuunyisa atolaba kati baluganda kyolo nze nange baganda bange nze maama nze taata nze lasitiriza oti yange bwembeera omwavu sina gwe nja kukabira mwana ntuna ndi mwavu mpayo 10 sisobola kitegeera kati abaana bangi nyo bali mu Uganda bali bwe batyo na mama ne taata bali selfish laavu ne beezalamu omwana nga tebagenderedde omwana n'aleetawo obukyayi buli muntu n'akwata liri ekitegeeza ekintu kyakasuku kyayogera kituufu ekiriwa omuntu wookula n'ofiirwako maama wo tukukwate bulungi oyinza ottabuka obwongo tekituufu tekituufu bw'alabye bangi abafiiriddwako bamaama omuntu okeera ku makya n'ova ku bbeere lya nnyabo oba ofuuse musajja omwana omulenzi agwa nnyo mu mukwano ne maama bondi ebeera y'amaanyi omwana omuwala agwa nnyo mu mukwano ne taata bondi ebeera y'amaanyi omwana kikiri bwe kityo olekidde ku makya n'okyegendeza kikiri bwe kityo nti omwana omulenzi wakyayagala nnyo nnyina okusinga ate omwana nze nagenda emulago awo ng'omukazi ali mu kupookya emulago naye ng'omwana omulenzi yamuliko embuuza maama tulina abaana bawala nga gye bali naye nga tebaagala omwana omulenzi nga yakwata maama we awenyenyaza abaana bawala ne bajja ne batuula ne baleeta emmere ne badda mu mboozi ne badda maama ng'awunya temwamunaazizza nga babuuzaani nga babuuza omwana omulenzi ekyo kyetaaga kuba mpi kati ensi yaffe gye tulimu ensigo gye twasiga ate kati gye bijja mu maaso abawala be baali balinamu kasente abawala baali bafumbo oba bitera kubeera we batama nga malala mangi baali bafumbo ate n'ekirala nti tebaakula nnyo ne maama waabwe bondi teyaliiwo era mu mateeka omwana omuwala
aboninga nyine taata we okusinga maama we jukira maama we abeera nga mujja we ebyaddala maama we abeera nga mujja we era omwana omuwala atandika okuyiga obujja ku maama we abakulonda bagamba buli kiisa atambulira ku Bobi Wine balekerawo okuba live bamutataaganya entambula ye mu kyo ky'okutambula okuba kampeyini anoonya akalulu nga bano bamuyita mbwowe soko tuleko mweno bamutataaganya kati baziweze tewali akkirizibwa kuddamu kuba live Bobi Wine ng'atambula atuuke mu kifo bakubirawo live agende mu kifo ekirala bakatinge bastopinge banga batidde nnyo batataganya obululu bwe ne campaign engeri gyalina zuba wachi bamukwatibwako ekisa wachi bamukwatibwako ekisa kitya bagamba bamukwatibwako ekisa nga Museveni bamukwatibwako ekisa bo bagenze olaba atuuka leeti walina okubira campaign naye ng'ensonga zonna ezimuviirako banaaba kuba live omanyi okutya si kibi n'amazima gabeerawo otyo ekintu kisinga kukwasa nnaku omuntu akufugidde Uganda emyaka 40 n'atuuka emukono ab'emukono muli mutya nga tebagala kumanya nambo zagala bamukoowa osigera nze nkuzayo ku Sawulo emputtu ye yamuleetera ye n'abaana be n'ekika kye kyonna okuzikirira kati emputtu ya President Museveni yagenda okweteera Uganda okuzikirira yagenda okweteera famire ye okuzikirira nga famire z'Obote weeziri nidde zikyalina maanyi basigaza amaanyi nti abaana ba Obote baabwe abaana ba Amini Dada baabwe okitegeera tebakyalina maanyi nga owulira Kabaka Mwenda Mutebi omwana wa Muteesa y'oyo amaanyi ge gasinga go Obote eyaliko eyaliko prime minister nataawe president n'afuuka president n'ayisamu obwakabaka olugaayo bino byonna electoral commission ebikola because etambulira ku order z'omuntu ali mu state era singa kyali kisoboka nti omuntu waaba nga agamba nti agenda kwesiba kuba president amaanyi gonna aba gamuggyeko emmotoka bazimuggyeko babimuggyeko naye akantu ako aba design nga bakeesigaliza nti president aba president paka ng'avudde mu ntebe nange saa zonna ndibadde siri muki mu bukulembeze because tuli mu kalulu mu office mwandibaddemu muntu mulala omwandibaddemu tekiniku nga yeraninga office eyo naye bakitegera nti tuyiganya wa wansi nafe gwe kijja kuba kitulya katukirekerewo ekityo kuva wansi paka waggulu bikyuka President Museveni akozesa budget y'eggwanga n'akozesa budget y'ekibiina kye mu lunaku olwo nkikuddiramu akozesa budget y'eggwanga n'akozesa budget y'ekibiina kye ekya NRM okudooja akalo olunaku olwo naye zonna ziba mu billion kubanga budget y'eggwanga akozesa billions 2 kati budget y'ekibiina kye akozesa meka koza ino bagulira emmere abagulira amasaati asombeko mu bbaasi abawe n'ekyebiri omusajja bajja kubagira ku campaign ng'emmotoka zonna zijjudde ssente 5 mutwalo nga mpyato kuwa ku bano bazze ne campaign ene yaggwa eri waggulu ng'abayimbi bayimba teri wadde akugamba baababba bubbe kubanga kati okubba okutuufu okw'essente kuli ssaawa zino mwenaalemu abantu baakoowa ne bagana okuba enduulu ate nekyo essaawa zino baddidde amasomero naddala ag'ewala egyo abaana ne bajja mu ssomero ne bambaza t-shirt ne babateekawo nitwogera ku muntu ayita abantu bagamba Bobi Wine agenda wali abantu ne bamugoberera kati Dawudi nti Dawudi bazadde be bamukumiranga nnyo ku ttale tebamukkiriza kujja mu bantu
naye eyo gye baamukuumiranga mu nsiko kutale mwava obuvumu obwamuleeta okuba nti akola ki afuuka kabaka kati zo zirabye n'onoozijja ku David tezirina makulu amakulu gali nti baba Katonda yagamba yeye ajja kubeera yeye baba Katonda yagamba nti omunaye tokyali sikyakwagala ku bukulembeze no insistinga era ajja kweta omuyaga gujja okujjako because God is not stupid. Katonda si musiru. Katonda tabanga omusiru. Katonda takola nsobi bwe kimu akigera nga waayagala era akuwa mu time bwerowoozeemu bwogana okwerowoozaamu fire ng'akuwa ate waakuwa kitwalemu n'abaana bo so live ozigaana ekyo tekijjawo mazima nti no bali tebalina numbers bazibasombera busombezi principal yakomplaininzeeko mu bannaayo abankuba live bandwisa mu kkubo principal yakomplaininze tasobola na complaininga just etuko commissioner just bagigambye nti omusajja atulabisa omusajja atulabisa gye mukkiriza okuba nga alaga ensi nga walina obwagizi obungi nnyo atulabisa twali tumanyi kaweddemuko ku maanyi olwebigendera mu maaso byetubadde tupangapanga naye atulabisa jukira batuuka amakubo bwe bennyini ne bagaggala abaana bano babeera ku live batukoze bubi mebani abali ku YouTube ffe banna struggle tuba tulina okulaga abantu amazima kuva waka paka kutuuka ku kifo kati byo bakulaga tetulina kugira naye nga batulumiriddwa nnyo tata waabwe tebalumiddwa nnyo just bo batasa kintu kyabwe kireme kuzigirikirira tebaagala kulaga ensi mazima mazima galuma amazima galuma nnyo 100%. Omuntu omulaga amazima nti munnange lyayita egamba kino nti omusajja bamwagala nnyo okusinga ggwe anyiiga abantu banyiiga bazimba omutima kati bo banyiize kubanga Museveni yaliko nga Bobi Wine emyaka 35 emabega yaliko omuganzi nga bamwagala nkufuna naye kati bamuwanda lulusu bebaawo ebyo si bipya oli mukukwana ate kigaanye okwogera omwaga ogogera amaaso ge gogera kujja nga natotegera butegeeza jingulu lyabadde ku simu n'ogamba akubuzaabuza ajingu abadde azanya ddoboozi nange kati fokasi yange ebadde zikusimu kuki nze nsoma message gwe mumwa oba ge matu musente mu message zebakoba omukazi ampeza message agamba hello mister ninamu obuzibu nsaba kumpa ku magezi my boyfriend is like 1 year and a half but is now the 3rd time when I get pregnant he wants to do abortion. What should I do? We stay together, he doesn't have any kid. What should I do? Should I leave? Babeera bonna talina mwana kyokka mugamba bulwafuna olutaaluggyemu oyo kati kalowooza akagendo sembayo tumuwa amagezi ojja muwa akalowooza akasembayo omwana ono babeera bonna naye tayagala azaale akajja mu mbuto 3 amuviiri okamaze akalowooza akasembayo gwe gona muwa akaku naye nga tumaliriza nze amagezi gamuwa owewe bamumanyi simanyi kuba ayinza n'okuba ali mu kawundo kakubye eddinisa akawundo kakubye eddinisa TikTok kati anoonyaayo ki emyaka gye mito ng'omulaba myaka mito anoonyaayo ki love bye biki osobola kutegeera love ate abo baateekayo simanyi abaana baani kia babeera ne mu bbiya oyanowe naawe yo kampeni za NRM abantu kyekigenda mu maaso sente abantu bali mu kwekuba lwa sente ze ziri mu kwekubya abantu abantu nga beekuba lwa sente Kenza agamba ye ayagala we bagenda ekoboko abekobo be babayimba ate abali mu federation katola abantu mu Uganda twafunamu ebyana n'abaana idea ya Kenzo yandibadde nnungi naye yandibadde nnungi ng'eri plain nti
buli ajja oba wagira Museveni nga bakwadde ssente kuyimba yimba oba towagira Museveni yimba as long as okolaki ofuna ssente. That would be a good idea. Ne idea weberera embi wegamba wejjamu kusosola etya nifanagana enkola ya President Museveni okufuna omulimu mu bitongole ebisinga obungi eby'amaanyi olina kubeera mu Nyankole. That is bullshit. Kaseberamu kutandika okugamba simanye mulimu ebyana n'abaana ebira total nonsense. Osegera kati naye President Nigina tomunenya ya promoting a protecting abukadde bwe ate nga ye yazuula oli kyayagala kubanga nze nagamba mu Uganda muno mutakyasinza okunoonyereza mu bayimbi ye President wa Nigina anoonyereza ate amanya bw'aba agenda kukeera mu kyagala nti agenda kutuukira mugagga waati alina okunoonya weakness points ze akuze ate muwojjako kyayagala wazitegeera era akimuggyako. President wa Nigina ategeera President Museveni kikyayagala kyali mukozesa. Bebe kuli yaliko omuganzi mu maaso ga President Museveni kati bamuwanda lulusu naye nga namuleetera omuwanda olulusu. President wa Nigina ate yakuba Bebe Cool. Kadem President wa Nigina yakuba Bebe Cool. Adama statement yano. Bebe Cool yakola ate? Yaliko omuganzi. Otyo? N'essaawa zino President wa Nigina ye muganzi. Essaawa Bebe Cool bamuwanda lulusu. Musajja yali ku gundi kwalba muno kinabuuza Bebe Cool aliwa namuwa ssente zange nangambye okukola studio. I was so disappointed in Bebe Cool. His statement, it was a big statement. Kenzo yaviiriddeko Bebe Cool mukulu. Yes. Atya. Ale ne Kenzo naye n'ategera talina maanyi mbayimbi kati abaliko. Amaanyi ga galina mbayimbi bakadde. Tovola yabasomba n'amubaleetera ate abajja mu myaka gy'oli gy'amanyi. So mugezi. Ne alubamu kubeera nga bana abaliko tebaliiko. Kuliko bazeeyi kubanga bazeeyi omuzeeyi ajja mwokyayo miliyoni 5 ku billions billioni meka ku billioni 3 ajja mwoyo muzeeyi miliyoni 5 n'ekizibu kya miliyoni 5 oba 10 esigadde yali obuyagaliza nga ndaba bususseeyo mwana yuuyo ani agambye yali akedde ku makyo kwagala abantu abamatodde bagaggawali tebakulimba omutwalo gwa ddoola nze nga nze mumanyako nze ondaba wano nsobola okwawulawo Kenzo yampa omutwalo gwa ddoola ne Kenzo kati aliwo ali atya owakati nsobola baawula bombiriri oli yali agamba ffenna tweyimuse tuyimukire kumu wayitawo n'otuukayo nkwata ku mukono naye nja kukwata ku mukono otuuka ku leediyo nzijukira nange nja kukujjukira. That was the good Kenzo. Naye kati ono aliwo afube agadde nnyo sagala kudda byogera kubanga obunamugera baga nti ate muvuma ate mukuba atwogera ku kiriwo omukazi yannumbye okumaba abantu omukazi yannumbye twogera ku kiriwo. Bebe Cool project yene ey'okutwalira Museveni abayimbi amazina y'obbanga ki ddene babadde bakomplaininga ffe twaliko mu campaign ezimu zaali za ddi stamina yali waddi buli 11 Bebe Cool yakayita hama hama ya Bebe Cool eyo yagaya nefa nga tuli mbalala ibanda nga abalina ejjukolera bali ku Spear Motors enakawa awo nibagiri bali nyanyonyi nibatwala kukola hama y'omukulu okitegeera si gwe gusose Bebe Cool nga avunaanyizibwa ku bayimbi yadde ebbanga ddene because ye yewaayo from day one muwa NRM naye kati NRM kyengimanyiiko bw'okaddiwa eba tekyagala kukozesa ekutijjisa nnyo abantu abapya kati ojja kulaba nga saazo Bebe Cool okulaba president yafu ojja kubeera kitandika okubeera kizibu kati omuganzi akola kickback azza ssente ye president wa Nigina yate wewunya nnyo nga Bebe Cool batanze omukuba ekikono naye nga essaawa zino gwenga bombi bano wali okolaganyeko nabo era obamanyi omuntu ali eyo nga ddiwezze ng'omuwa amagezi eyite mwani ku babiri bano Bebe Monsawete muli musota Bebe Cool sikyali wange twakomadde okubeera bakyali naye Bebe Cool alina omutima omulungi ate mumativu Bebe Cool tali greedy
Bebe Cool abeera n'obukadde 10 mu nnyumba nojja ng'olina obuzibu kya bukadde 5 asobola Cool. Yo Bebe Cool. Ye Bebe Cool. Kenzo ali ati. Kenzo waaluli. Tuli ku wakati. Wakati tasobola. Asobola kuyamba naye akuyamba kitono. Okitegera? Asobola kuyamba naye akuyamba kitono. Ninga ate amajja agayina times 3 okusinga ku gali ge yalina edda. Opportunities kati nyingi nnyo z'alina. Asobola kufunira visa, asobola kukola buli kimu, yagala abantu 10 ne kiba. Ate bonna ne bafuna visa. Asobola bitoyagala. Ayagala nnyo okubeera nga atamu n'abantu abamujubisa. Kati Bebe Cool ekimubeerero kirungi nti Bebe Cool abadde mu ssente bulamu bwe bwonna. Kati ssente si kintu kipya nnyo mu matu ge ne mu mutima gwe mu mativu. Okimanyi nali mpozeko Bebe Cool. Edda netasobola kujjukira. N'azikuba. Yazikuba? Teyazimpa. Teyazimpa. Naye alina omutima omulungi. For that I know. Yazeerabira oba yakuyaaya? Twali ku gundi ku tota eri awo olaba Davis olaba Kabira Country Club oluguudo olwo waliwo tutu gye yatera kubeerako awo ne musanga Kabira Country Club eriruddawo oluguudo Kabira Country Club anti eno obodda Ntinda va ku Ntinda luno oluguudo oludde anti luno obodda Kisaasa eri kati eyo roundabout ya ba waliwo Sherwera abeera mu ku shere eyo osobola branching out n'ogwa ku NBS waliwo n'akatoto bakiki twatuuka waawo ng'akozeseza ssente nga talina ssente ate nga njaga mupangisa nanga ssente nezimuwa tazimpanga by then gaali 5 gaali mangi by then 5 sawa za kakati ke kalinga ziringanga milioni zinga 2 kati 5 gedda so nenga alina omutima omulungi okusinga kati oli wambwa naawe sagana mwogera kabantu balina Jacob wawala na Kenzo sina kyemwagaza mwana bino ebitambula we biri bigamba Kenzo agamba abayiri bayimbe Bebe Cool abayimbi baba Central baleke eno abayimbi bana Uganda essente ze babawaza abana Uganda kuliko zisire za NRM zonna sente uzitwala mu dduka tabagamba wogera gula plot baganda no emisende yavudde mu NRM ziba sente as long as bana bafuwa opportunity bajibawe bayimbe sente zaabwe ayi nekirala oli jase kimusumba kiri kimu kyokayagala controlling sente tayagala kubeera mu kifo nga bamulembera kati sawaze mu NRM ye mugalanda tayagala mumenyerako alinga hajati na myalo hakina myalo mugalanda yagala kuba nga ya controlling buli kimu isazo nataje n'abaye bamugambye si agenda controlling campaign za President Museveni agenda kubeera kakuyege naye nga takuvanze bakusasula muntu yenna era bamugambye agenda kuma kalulu okitegeera kyamunyiziza naye so ekiri mu NRM be kuba kwebuliza mu ttaka lwa nsimbi obumbi n'obumbi bwafulumye bakuza Museveni kuki anti ne Kenzo agamba oba toli wa NRM wadde oli mu federation ojja okusabayo sente ez'okwekulaakulanya tebazikuwa mulinde gavumenti yammwe bajja gitwalira bajeti mulye ku ezo tomunenya yendowooza ye lakyalowooza ati yendowooza ye federation kibiina kyaki kya NRM si kyabayimbi kya NRM kiri kukola bigendererwa bya NRM era kati abayimbi bonna abadde bagenda ku gundi kujja mu session singa badde bategeera kati amazima nti omusajja ye yakola bintu bye byakukusa ye na famire ye omusajja yakera kumakya n'abatundayo nga bategedde bagenda okutegeera kati nga kiri too late nabo bajjayo sente batasobola kuzzaayo kati abamu baawo beewolayo otegeera kati wali obuzibu awo nti baamuwa amaanyi bwe yayita nga abayimbi bonna ne bagenda ne bamuwa amaanyi nalaga gavumenti kati ya controlling abayimbi kati mukulaga gavumenti ya controlling abayimbi gavumenti so agenda kugera buli muyimbi yenna kati yogerera eyitamu ye okutuusa
ebigendera byayo nkufuna kitegeera naye kirungi ekiriwo nti yakoze obukadde bwe era ne mu kuyimba atandika $10,000 luwona ku kampeyini ezo bamusasula mu ddoola ye si mwavu kati wali mugaga tovala katayambala byayagala najja nayambala gusato gwa yero ogutali mu kakindo ayagala kufaanana President Museveni. Abantu baita bakozanya nno abantu nga balina beefaananiza ani oyo chairman balina okwefaananiza okwenjawulo. Ebiseera bisinga omuntu ku nsi kuno batugamba omuntu n'aba yali yakoleddeko ekirungi kimu omusiimanga era naye nkikwebaza mbu ekirungi ekyo ojja n'okyogera mbu somwagala naye ekirungi kino wali yakikolera ku bana ababiri ani yali akoleddeko munne ekirungi simanyi kubanga kijjukira bulungi babadde kabonangu ekibadde kibagatta NRM yebagasse musical emyaka 10 oba emyaka 7 emabega baki bakwatagana oli yabba muyimbi w'oli akitegeera nga tebakwatagana oli bati tebakwataganirako ddala nga tebalina bakwataganira nga tebalina bakwataganira kale kibagatta kiri kimu kyokka kyontomunda bali mu kibiina kyekimu balipootinga wa bosi omu kasente kubanga ekibi kyabwe buli afuna time n'amitinga oli n'amitinga bosi waabwe atayogerera mavundu oli omulala ataliiwo kyekibi kyabwe ani asinga okwogerera gatuko ani muganzi kati oli mutabani wa Kifaali mwana wa Mulwanyi kati yawo ye muganzi tosubira nti tasobola okwogera ekirungi wa bebe kulu maaso g'oli tekisoboka otegeera kitegeeza mwali batuufu tugamba mbu federation ya NRM twabagamba nga muganda tumuwalana naye kenyini agenza abyeyogerera mu interviews ng'akola mistakes mbuze mpola yagamba federation eri okulwanyisa mu muyimbi wa Uganda naye kati kyafundikidde ng'agamba nti federation yabaki ya NRM erina kuwa buyambi oyo awagira enteekateeka za NRM mukamwake twabyogera ano dda nemugamba Jacob oli muwambwa wala na Eddy Kenzo Jacob waki omusajja tomuvaako because I'm a critique luwe nali muwanira emyaka 15 emabega wali wakitova Jacob wali owana nnyo Kenzo wanivudde n'okyogera nti Jacob owana nnyo Kenzo Jacob okumanya ennyimba za Kenzo waki otegisa nnyo Kenzo wasirika tuufu you understand kati nvudde nkugamba nti musajja bakola federation yakera omucha kutunda industry nga Jacob wala na Kenzo kati nekituufu kiri nti Jacob kubeera mu kamera Jacob okwokya Jacob okwogera ebituufu byali n'aba abantu omuntu wabeera obsessed tekiringa ng'omuntu nga ali obsessed ne pastor tasobola kutegeera nsobi za pastor oyo kati omuntu wabeera obsessed n'omuntu alaba birungi byereere omuntu wabeera mu laavu n'omuntu tasobola kulaba bibi by'oyo omuntu gwali naye mukwano laavu etandika okugwa watandika okulaba ebibi kati esaawa tutegeere bu federation magendo corporate yekiri kitya bajajjibwa ne sikati bajajjibwa nga bamaze okuteekamu abantu baabwe abagenda okucontrolinga corporate ngayo bacontrolinga ennuuni ku mazzi awo nti amagye gacontrolinga n'enguudo amagye gatandise okucontrolinga okuzimba enguudo mu Uganda okitegeera ngayo bacontrolinga emisiri gy'emmwanyi bali mugicontrolinga baagala kumanya nti muzeeyi bw'oba oyina endoka z'emmwanyi meka z'oyina bazimanye nti omusajja no aba alina endoka omutwalo gumu endoka omutwalo gumu ekitiba kitegeeza afulumya obukutya bw'emmwanyi bwe buti omusajja ono emyaka 10 wanaagenda ku pace weight ajja kugaggawalanya ajja kuba muzibu tusindikeyo akawuka akali emmwanyi lwaki kati ku rigimu ya Kenzo bayombe nnyo wosinziira wotono rigimu ya Kenzo yokayoka badde bazze bayomba Tubonga nawe bakayana bazze banga kwati tubonga nawe bali kyali wasi ani yali mu project bebe kulu bayombera ddala nno kwa tubonga nawe yagira kunga balina okuteekamu ne Bobi Wine oluyimba olwo n'abigana Bobi Wine bamuwa ssente ne yabagamba ssente eziri abunomo ne bagaana ne bamumma so tubonga nawe bayomba because bafuna billions of money n'okuziwa abayimbi abaalimu bawako bakinoomu ate bawanga
baganto tubawoze osegera ate era zi controlling by then yali bebe cool chovanti yaleta kokode bu video nga bamba sima sente nga president wa Nigina waganda mulimu abo opposition abachima sente muki buli yogera ku gundi King Saha King Saha sente yazifuna ne King Saha bazimwa bu era yagenda yozishima bazimwa bu anti yabuuza kati go ofuna ota sente mu kintu kyotali mu kati mbuuza ka statement yagambe dino federation eri kuyamba abantu ba NRM King Saha wachi wa NRM wanup tugende ku kirala tugende ku kirala ingonyeze nnyo mangu tudde ku King Saha yennyini mukazi we yatabuse yagambe simanyi akuna namba 2 tatawaana yafumba wogo mukazi wange muwala wa Sali yani tomaye muwala wa Sali bamwitani naye abantu beebuzaabuza bamwitani ekyo nigo badde omumanyi erinnya lye yani muwala wa Sale yani Rachel yali makage wene ogundi eno enakawuka yaliyo semulabangayo Manisulu linnya lyabaki musiraamu Manisulu ly'abasiraamu omanyi King Saha abaana balina manyeeko bono mukazi kati King Saha y'omu ku bavubuka I think alina abaana kwa musajja musiraamu ate King Saha tavangayo mu butongole n'awoowa mukyala osegera Lawucho mulaba nnyo ku TikTok ye oba yabadde apromotinga bizinensi ye mulaba nnyo ku TikTok yakola bizinensi ya kitaawe kuba ennaku zino ndaba kati okuva bino ebyawedde ndaba ateekako bizinensi yagundi apromotinga bizinensi ya kitaawe ekimusanyusaako ku TikTok ye ono wali amugambe but you don't look like a westerner General is a Muhima man, you look more of Baganda. Being said, you don't look like Westerners. General is a Muhima man, you look more of Baganda. Yes, my mom, may God bless her soul, she was a beautiful Muganda lady. My father, no Muhima, no Munyankole, kandi ndio Munyankole. Whether I look like a Munyankole, whether I look like a Muganda, I am both. Ansanyusa buli amulumba ku TikTok ye n'ateekako ekintu kiprovocative akiddamu kwegamba ye tatya oba muzeemu ki adda n'akulumba mu mutima ki reply ye kulaga nga tavoola So Debbie, you asked Olira. Winnie, the Ugandan Beyonce Majo. One, I don't have a muja, wange. I don't have a side. What is it called? Not side chick, sorry. What is it called? What's the word? Tagata mayitika side chick. Never know. omuntu ambuuzizza kati okkiriza naawe nti Winnie the Ugandan Beyonce mujjawo n'agamba ye talina mujjawe talina side chick mutuufu because King Saha tamutwala nk'omuwoowa oba tamutwala nk'omukereziya omukazi omuzaala mutekitegeeza nti nno oba omuowninga otyo omukazi omala muteeka mu muzikiti mu kereziya omala mwanjula waabwe omuowninga omukazi n'oba nga azadde abaana bana omusajja wafuna omusajja ategeera amanyi obulungi bw'omukazi oyo asobola okukwata abaana abo n'abaagala n'awuninga omukazi oyo n'abeera mukazi we kati okuva okugamba nti ye talina mujja we mutuufu because kiwali kiraga nti n'omusajja wuwe yes ayinza okuba taata w'abaana be nga yali spam donor mu bulamu bwe ninga si father material oba si husband material ku saidi ye kisoboka because 80% abasajja bali mu Uganda badonatinga budonatizi pa spam tibalabirira abaana be bakola ki be bazaala abakazi balabirira abaana abo so wabakera mu kinaga nti nze
Ati n'abakazi omusajja akwasendeza piiru n'ozigulamu ice cream. Jingu nga asanyuse. Kati kankubemu ekintu ekimu. Nje tugenda okugenda mu maaso awo. Baana bangi nnyo abali tokyadde abagenda okuzaala abaana nabo nga bali tokyadde. Omanyi naga nti omukazi waabanga agenda kuteekateeka okuzaala obwongo bulina okubeera nga buli fresh emyezi 9 niye omukazi kasita yeetikka olubuto nga agenda kubeera mu bizibu ng'alowooza bingi n'omwana byonna bya maama byayitamu omwana yabisikira kabe nga mulezi kabe nga muwala gye bujja mu maaso tugenda kutandika okuzaala nga tuzaala abaana nga balalu nga tebategeera nga balalu nkufuna nga tebategeera nga bali weird nga bakola ebintu ebiri weird kuri kutebereza omwana esaawa zino okweyambula tekimulina mu buzibu beyambula bulijjo omwana okweza kapona tekimulina mu buzibu omwana okwavinga sex mu lujjudde tekimulina mu buzibu byetwalabanga edda ebyensonyi kati si byansonyi ebigambo byetwawuliranga dda ebyensonyi kati si byansonyi because ensi ekyuse ate ensi kasita ekyuka obuzibu bavudde ku mwana muwala kati muwala wa Jerusalemu Sale mukazi wattu mama yafa ng'akyali muto akulidde n'omusajja abeera up and down leero ali ggulu leero aliwa abadde bize mubulamu bwe bwonna yatandika okukola okutandika okuhavinga ssente lekyoyo ku myaka mito nnyo okitegeera kati sawa zino alaniga bintu bya taata we n'amublessinga Katonda n'amublessinga n'afuna omusajja kinsa muyimbi n'amuzaalamu abaana nitamukera ngomanyi mulaga nsi nti mukazi we okitegeera so ebyo byonna bibali mu kwogera bibali mu muvumira ku gundi ye nebyayogera abyogera because kyawulira kyali kyekyo ate kuzalibwa mu muntu ng'alina ssente si kikolimu naye teyayagala kituufu Katonda yawandiika olugero nti lekyo ajja kubeera taata we egundi ye ajja kubeera mubulamu bwe kyekyo olina kyekkiriza n'okireka ate omwana si alina obuzibu ani alina obuzibu bw'oba nga famire ye erina obuzibu omwana tebimukwatirako even if bimukwatako nti bw'eba nga kasi etambula wamu n'abaana n'abazzukulu otegeera naye nga ye lekyo teyaliiyo bali nga bagenda mu nsiko teyaliiyo ng'abantu bafa yasikira kibi kya taata we kyasanze muki mu bulamu bwe kyatasobola kukeera mu kyakwejjako kyayongera mu kyokunnangira nti tesiri muganda nkole ntya neekuuta evuga muganda ntegwe yeetonda good tugende ku kirala kati bano abaga ye nyini yagaasi siina mujja wange siina ki because tebamwanjulangako tebamuwoowangako tebamukubangako empeta olunaku lwenkyalavaa esookera omanyi baganda kingisa takyamwagala afumbidde omusajja muhima nekiba ye basula bonna soogera bufumbo bw'abantu simanyi buza jingu asula makindi jingu talina kyatamanyi si oyo si wenna kawuka jingu ogwo omutungu gwatasanirira mulimu buli bwino olina gw'omanyi dikiteeta Amiru ali mu maziga agaki talaba baana Chosen Beki yamubakweka nawe agula ebintu Chosen Beki tabikkiriza Amiru jasaagala attention ate yaki attention omanyi kati kankubemu ekintu kimu omanyi abasajja batalabirira abaana mu Uganda mwe bali bameka tuli bangi webali bikweteekamu kwamba nengenda kutandikira ku ggwe kati Amiru just anoonya attention ku mukazi amuleke tewali kigenda kuvaawo naga nti Amiru si taata wabo abaana omukazi alina ssente wezimbe kolera abaana bo bibalisikira omukazi mwesonyiwe ab'embufumbo bwe oba muwadde ebintu n'abigaana byesonyiwe biveeko wamwe ebintu nzina attendance wenkuyamba ng'olunga nti olina omwana wange naye nga njagala okutwala omwana ku DNA n'ogamba omwana nga tagenda ku DNA nga nkwesonyiwa amwesonyiwe simple as that omutima gw'abaana gumulumira ayagala bakubaana yakali abaana yasoose okubeera taata yasoose omuzaalamu wewe we Masaka yasooka omuzaalamu kati olaba we Masaka yasituuza nniya kati gwana tatuuza nniya just tugabe bigamba anoonya attention
anonya sympathy bano mukwatibako kisa nina mugamba nti fa abasajja tebatukwatibako kisa katunda abasajja nga yatutuna nga tuli hardcore nga bwe fetu kyerwanira ave mukatembo oyo akola branches z'omucere nga nyingi nnyo za restaurant ya Amiri Food and Restaurant emakindye ave mukera muto kuyamba omwana w'omukazi gwatagala amuyambe simple as that yesu nyo kyoze nimbeka akole bibye kyaba akola agulewo account oba agende mu tene yana badde abawa abaana ziyali wadde asindike yoze ne mobile money mu broking ebyo tatabikola bwabaga ntayagala abaana be abategekera Amiri agende mu insurance agulewo insurance oba ey'okusoma oba ey'obulamu buli sente gyana badde awa abaana be agiteeka awo Amiri waafiira waati balisoma eddambi baga nti taata wamwe yabalekera insurance mu insurance wenti nabalekera miliyoni zammwe 4 bukyangaleka miliyoni 4 zikubisibwamu kati mwina miliyoni 8 yitaata akolaki yes sikujja mawulire kati mawulire ananya just sympathy gamba bugambya mwaisha kabadiko kufunyamu abakazi abala bayagala ko mulimu abakazi abali eyo nga bo basiru baganda njaga kuzina njaga kubeera ku mukazi wa njaga kulyako ku mukazi wa Chozeni Beki beki kyayagala okitegera nga kyayagala abakazi bangi abali mu Uganda nga batumba byafuka bikazi tugulinga ngamba Amiri asirike akwate sente zani badagulamu pampa agenda ziteke mu insurance ose kyaso ogenda nagula bond mu banka ngaza abaana be nazireka mu manya g'abaana be tayina abagala nnyo tayina balabako omuyise omukazi alina olutijjo nti njaga kola ku baana bange lwaki abantu omusajja kadala tutunda nga tuvumirika azulongaza omukazi omanyi nti yali alina abaana bo kolerera abaana bo webatekera mumaki ne bategeerera bajja kukunoonya abaana babo jengo tebamunoonya oyo yakaabako musiru ng'omukazi bamuwadde akaweta tondera kwogera bintu kukyaliwa ate saagala kwogera akabisa kajjanje yamujjako embeerero tumukubireko muwagaza ekyo leta tumukubireko sina kyemwagaza naawe nze mubuuze bibuuzo sina kyemwagaza se ku simu yange gwe mukubire sina namba ye njiguwe nyuma nosagisangula manyi nange mpango okukama nyinza okubanga nagisangulamu ate gwe yakunyiza yakola ki ebyo waggulu dictator Amiri iyo eka tumugubire tumubuuze obuyambi oyagala obutwala wa eyo gy'ogamba omukazi gy'atagira simanyi sigirinamu badde manyi ngirinamu esimu y'ekizibu okimenyegera kuzikira mangu esimu yani eyange wangamba ogenda kunsondera ogenda kunyamba tugule essimu eba na dictator Mark akyali ino maze kulaba ku namba ye mukubire nono omusajja munno gw'otabukira Amiri ge mazima Amiri Amiri aliwa Amiri aliwa twagala Amiri yennyini kale namba ya restaurant ya restaurant kale kati badde olekana ki kati eri ku WhatsApp mugende gune ku WhatsApp jakozesa ku WhatsApp naye yagiteka ku restaurant ate namba kyama ntogenda ate namba nti simu yange ogimanyi erina obuzibu erina obuzibu bumanyi kiveeko ekyo sajja muleke tumuleke naye si gwatuukiridde nnyo nawe olina ebizibu byo ate nze yabba sente zange ez'essimu yali mukazi gwe nninamu omwana nabba sente zange ezibba ati nazimusindikira nsindikira essimu ali wabweru miliyoni zange 2
ebyembi bisekerwa omukazi gwazalamu abaana wamusirika millions 2 agulira essimu nazibba abaana balabirira wali ensambya nazibba ile yandete kubeera ng'essimu yange oli serious atoloza nimba alida mukazi ali Dubai yakolewo business mukazi wo si mukazi wange mwinamu omwana omu yakubba millions mama omwana okubba million 2 kyekinnuma osanga alina ekintu lwamukola akwesasuza ekinnuma omuntu gwe mmanyi kubba kunziba kyokka kyekinnuma kanoma kyokka tudda mukulabirira mwana paka nga millions 2 ziwedde namugamba nga wokyogedde nakimugamba nemugamba tugenda kuzibala ogenda kuwaayo paka 2 weziggwayo wentandikira nakimugamba omukazi yakubba million 2 gwolinamu omwana ez'essimu ng'oyagala kugulira essimu agikuweereze mu Uganda samusanga oli musiru ate ntya ogulota essimu ku ex wo bwakikola kyokka amaduuka muno mu Uganda gali mu simu watusobola kutuma gundi simu senga sebbanga sebbanga mala nebbanga simulaba sebbanga ali mumatu kati mu bantu bonna bali mu nsi nosobola otumya mukazi wo ex wo just gomba bayogala kuddayo buzi ngakukuyitira ku millions 2 ate nali njagala kuddayo nti omukazi okumala yakoowa nesene nazibba okulaga nti yakukoowa wala kuddirayo abasajja muli bagezi omwana omuzalamu omwana n'omutira ebisera ebyo mu maaso kati omuweesa million yalioka n'azibba ogamba omukazi yakola ki kaddemu nkazi yakoowa tugala mukubira asigubira waki namukoowa nange namukoowa mwembi mwekoowa ninjagala kulaga mbw ate nze okumanya mukazi ono taswala yeroddawa amakolothoomu nga ŋŋamba musindikireyo endala sente. I want to buy a phone but I'm short on money and I have a lot to buy and I'm traveling on Thursday. Si munfu simu yange gikwate bulungi. I'm traveling on Thursday. My ticket is on Thursday morning. It is when I will come to Kampala. So it is missing emitwalo nkaaga. Nga ziri ebbiri azibbe kati aŋŋamba afunyeyo gundi essimu endala gy'alina okugira Ali Dubai. Musindikire Ali Dubai. Kakati nze mu reality kakigambe kino musajja munange bw'oba olina omukazi ng'aliko girlfriend wo n'agenda e Dubai okukola nga tali mu kiyumba just ng'akola ng'abakazi abalala mweggyeko nkubuli okujja ng'obeera naye e Dubai abantu awo ate n'oba ng'oli naye mu transit awo nti agenze gw'oyingira yafuluma mwewale si bonna ne e Dubai eyo waafula abakazi bakirinja nga wokyogedde era nekimugamba nemugaa ti waliwo otyo bakirinja omanyi bakirinja nti omukazi nze okumanya abakazi be Dubai waliwo omukazi apartment zino ziraba yajja mu Uganda muno kati nga waliwo omukazi asasulira omusajja ennyumba kati nebekwana simanyi najja mu Uganda okuwumulamu kati nolwo omukazi n'akitegeera nti olina erinnya ennyonyi okuva ekkana najja mu Uganda ku apartment ye najja n'akonkola kati bakitegeera nti omukazi azze omuwala w'e Dubai kyeyakola yayita mu ddinisa n'agwa ku balkoni eyegundi eddako gwomanyi apartment eriko floors 8 omukazi neyewanaga nti oba nfa kanfe naye tebajja kukwatira n'omusajja ono n'abuuka okuva ku lumu esooka nadda ku balkoni eno wansi oyo aba alina omutima era nze nagamba kyali wandimuga mukazi oyo mulaba mwesonyiwa so n'okufumita ekyambe omuntu asozeega nti wateŋŋansire tuse wano n'engwa wansi siddamu kubeera mulamu kanyinza okulamala naye naye esuuba
kudinisa n'abuuka waati nga ngubyola mu firimu n'okwa ku apartment endala kati abakazi abawala bali nze era nzikola mukazi ali mu Dubai lwalidla yanziba abakazi aba Dubai bayaayi miliyoni zange 2 okunyanga ali mu kiyumba ate si mu kiyumba ali abeera mu kiyumba kosobola nti bamukiza okutambulamuko n'avaayo ku Saturday Friday n'avaayo Saturday Friday n'addayo ku Sunday tugende wa musajjawo kazi yakuba miliyoni 2 ezesi kati senga nine simu nnungi namutuma Samsung n'akomawo 24 dawudaga message Ultra. dawudaga message enyumidde nnyo dawudaga message akatagulaga dawudaga message kasita ogisomye dinda kunna ekintu kyo dawudaga message eyo ddamu gindage mama Kuluthumu oyo mukazi wa tabbu nnyo kanjidemu ngisome. I went to buy a phone but I'm short on money and I have a lot to buy. I'm traveling on Thursday. My ticket is on Thursday morning. It is when I will come to Kampala. It is missing 60K kwa muda moja. Voice note. No muda moja. I have told you I don't have money. So it's up to you. I can't leave my things to buy to buy your phone. Get serious. Ati ze namudamu nga mugamba. Uliriza namudamu nga mugamba. Engeri jojja kulwokuna jugule ngenda jizza. Omukazi amugambye get serious. Nga yanziba miliyoni zange 2. Namudamu ya mudamu kyona mukazi addala mugamba. Okay, but just know I don't have money. Me, I have told you. Olina mudamu voice note. Nadamu na mudamu gamba. I have one M. It is second hand. I'm buying it to 1.6. We have 1 million bidi. Gaga mfuru ya esimu ya second hand. Hamugere ne nkaga. Kana mukaze mulungi. Ya singo yo. Yafuna esimu ya second hand ya kamu nkaga. Kati ainawo kamu mwongere nkaga. Akubedera paka ku mutwe. Miliyoni 2 mmutwalo nkaga. Kiki kitunde kye bayita ekikazi. Nsaba Mungu anukule duwa yange. Naye omukazi. Ampa omukazi ayina eddiini, ampa omukazi omulungi. Amin. Ampa omukazi. Amina. Omuntu mulamu. Ananzaira abaana abalungi abalongoofu. Amin. Ampa omukazi atali muyaayi. Ampa omukazi ananzuukusanga nga wawaye zukukosaale. Amin. Ampa omukazi amutya. Amin. Esala ennungi. Ampa omukazi ng'alinamu kasente. Era twamukaligidde. Waliwo aya mu kitabo kikulu kigamba omukazi alina kubeera ku sente. Tulete ebitabo tutandika kubisoma. Tugenda ku kirala tumanyi. Subhanallah. Wafuse gold digger. Wafuse gold digger. Njagalamu omukazi ng'alinamu kasente. Nga musiraamu. Ayina eddiini. Inshallah. Ng'asaala. Inshallah. Nga Qur'ani agimanyi. Inshallah. Ng'atya Allah. Anzalina abaana abalungi abalongoofu. Aleme kunzalira baana tugende ku kirala. Kuba kati obusungu badde bulinnye. Agikamuga bamunoonya. Bamunoonya. Poliisi yawandiise ekiwandiiko amulabako miliyoni ezi. Oyo ssentebe we. Oyo amutwala mu bunamwaya. Bamuba ekiwandiiko kya miliyoni 3 amulabako. Tegeeza poliisi zeyataddewo. Nga ntono kubagikamuga aliwa miliyoni 3. Situmanyi waali. Nze bazimpe mu matwale waali. Ne kufaida agenda kubeera linga asala. Kumuzikiti gwe. Ekyagaza agenda ku muzikiti gwe. Abali mu kunyumya mbunyumye naawe. Mwagikamuga so babula nawe mwagala. Bamutadeka ekiwandiiko. Abali banaawe. Ali awo mu kyalo kyoyo. Mu kyalo kyoyo mwali. Tebakoma nti bamunoonya. Gyali. Nozo wulira oli omusajja. Naye. Kyembuuza. Agikamuga waali awo. Owe wali essomero lye, wali business ze, wali office ye, wali n'omuzikiti gwasaalira buli nafuta. Tayo sasola ayo golaba. Anti ne bafera ennyumba ze balina okumenya ne yasuna Beni Bukweri. Yaba misuna Beni yena mukwate bakodde ennaku.
Chona Ben. Akajiwangula. Mama yafa. Namba kati mugezi, namba yafunamu. Namba bamujjamu ye. Inafuna take taliko nkayana. Katona kisigalamu naja kiwangula ajakiita. Bajja kwata ajabi aina sente. Anakwatagana nono yalina nyinyi. Kama aina sente si mwavu. Aina sente. Obusonga butuna jabumala. Okagwe kusose kumuteka ku wanted. Kama ngawa mutade ku wanted. Na ataddoka mu Uganda muwa ali awo. Netugenda kati sawa zimuzaba. Ali awo kusomero byao. Kati police lwaki tegendawo. Bate kamu just imbera. Yerindako. Opposite waliwo police. Opposite waliwo police station. Waliwo police. Etulakone oyo chairman oyo gola boyo. Chairman milioni 7 nzobwavu kunnuma. Esimu yange enfu. Chairman milioni 3 ngule mu simu. Chairman kabukatali wao. Tasobola wali awo. At police ngo. Ndeyo kujja wano muyiseko. Nga parkinga. Chairman areba milioni 3 ndo. Kama nga wali takwete kwekanga wali. Ebintu byaka mugalwachi bili bitu. Soleta nikasameka. Musanvu. Katugira woboyo zankulima katigenda ojja musanga nga afuna uzu. Agenda kwinjira mu zikiti kusala. Wali kusomera. Nesmairo ye. Ati yazala abana bamufanana basomera kusomero ni. Nabantu akacho kamuga ebintu byokusika mugwa bingi nnyo bitambulide nnyo kulinyali. Abantu bonna babloka bamataka babisanga obuzibu bwebuti. Buzibu oyitamu ngogenda gaggawala ne sudiri babuyitamu. Sudiri naye emyaka egiseyo ngakola sendi. Ona kuwozesa nga ajjako essimu ze kyamufula omugagga. Abantu banye bayize mu bintu ebyenjawulo okufuuka abagagga. Wowe yangamba mbu ye agenda waka ne poliisi ne lawyer. Aga munoonyereza ebbanga. Yani. Wowe yali mbu. Wawo sidiri we yawola mbu. Nabiwulira mu mbu. Mbu naye time neetuuka ng'obudde bwe period gye baamuwa nga batasasudde. Batwala ebintu bye. Kati Buteke yali agimanyi. Bakubira mbu sidiri esimu nga teriiko. Cowboy n'afuna poliisi n'afuna ne lawyer we. Bazivuga paka wakanaga ono nanyini makagano mukubira amasimu gange tegali. Munoonya muwe sente webase zimusasudde leero tabanja n'ebintu byange tabitwala. Mukulu n'abayo sinakayika ne gundi kamanda bodi ye muzeegi ono wao promoter bonna nabawala bati bali dio wetuka yo ku English bonna kabe platinum kama ibada babola simanyi gwayo gundi nze umumanyi na gwamu olo gayo wangu mutekeswa bivulo we amumanyi nawo mumanyi ndagenda ne muyimiriamu mu company wola sente nabula kati nza musaso ya sente kwanda nze yamuyimiria kama kajali bobo yagala nso kutwala neza kati aya uwao jali teri muntu amunonya bwe munonya opposite wali police number waliwo police tugenda ku kirala kamuga gyali teye kwekanga tugenda ku munamawulire munno dini lubo wasaba bamuziza yeruzira dini lubo wasaba just yateka yafuka yichuli yanjike pesa yatali supposed kunyiga iri mbonya ate gine misango gye bamutadde aina abantu abamuni mukaliga yabadde ateka nyindo zo zitajja for the investigating journalism investigator so Uganda mulimba mafia uno muntu aso kunyigiriza nga tomumanyi ninga akunyigiriza nga ate aseka nawo ninga yakunyigiriza dini nubo asava abada ku government ya President Museveni ninga naye President government ya President Museveni emwa sente bada bamwa sente tukasaka nyo bigenda mbi amanyi nyombere bikomya just chobomanya nti bajja mota bachambonya abonyamu just ayige mubana muwe ngate muvudde yombo Freddy feyavude kodde tulwanirira namawulire namawulire munno feyavude kodde tulwanirira bwolofu bali bakusiyeko mbadde n'emisubi eginkuba nganza omuntu nejijja mu social media yes najimanya yes bakasukutu wabala baganda nabakalo sheba namawulire banani ate ekyo kyanjawulo ku kya ddiini kale okuteekako gamu wabba n'okutwala era okulya akawunga kyobamanya kiri kimu kyokka okwebakisa kagongo ddiini
dini nga yalina epesa lyeyanyiza lyali supposed kunyiga ne bajja muta bajja muta awajo muna banyini be bamusibye ngo kiyita wano bwoti bajja muta kwanga kiwanvu ati bolinga ndagamba negundi bagenda muta ani owa police yakuba omwana empi ne bajja muta ne si papa bagenda muta anti misango yajeganye omusajja musiru era badde agikkiriza bajja muta omulangira tebamusibanga mukopi waliwo omusajja yavuddeyo awo lujja oba lujja omumanyi n'agamba mbuye simusanyufu nekya poliisi kyeyakoze okolayo ekyokukwata oyo omusajja ne bamuggyako amayinja ge kuba tebamanyi abantu kyayitamu kufuna ago mayinja then musiru bw'oba omanyi kyayitamu okufuna ago amayinja ng'okimanyi oyita mu training y'amaanyi oba kiwayita mu kyali ky'amaanyi olina okuga protectinga otagendako nziro nagambye tubakuba nga tuli mu America essaawa zino oyandibadde mu court martial oba mu whatever case gye bagirira abapoliisi yandibadde talina mweyimirira evidence ziri ku kamera ng'akuba omukazi empi bw'oba wayita mu training ng'owa poliisi bakutraininga emoment zonna n'oziyitamu ezo ng'omuntu akuprovokinga otya tokkirizibwamu okuba ssasi moment bazikuyisaamu ezo bw'ojja no ku division ng'ogenda kusayininga ofuna emmundu bakutwala ne bakuyigiriza how to overcome obusungu so oli wajja naga simanyi munnange simanyi oyo temani mujjako mayinja ge senga yagakolerera nga tegamusanga ku source genda badagawo ekitiibwa gwe tuna abantu bona bafunidde amayinja ku source bagatwanga nga katalina makulu tuna mutabani wa Museveni agamanyinja kuba nga yagafuna nga yatoba genda badaga atukwatanga ki nga sali musale wagakwata tisali musale n'owokera mu makya n'odda ku kamera n'omuvuma enjana bamukutwa nakutuna butunuzi bwati n'aseka n'akutta because embeera yonna yagiyita bagimutraininga yonna agimanyi ngomanyi abantu abavumye President Museveni ngomanyi abantu nagati kamuleke bulesa oyo omusajja yandibadde essaawa zo takkirizibwa nakujja mu kooti kati kuyo ate yagweganye n'ogweganya yabeganye oyo musikazi yandibadde amuyirira n'omuyirira tokyajja muleseemu yo kakayinza okuba nga egeramu kukosa obulamu bwe bwonna okuba nga alina ne looya asobola okugulawo ne Uganda Police omusango n'emuyirira Uganda Police kubanga Uganda Police erina ssente ziyiririra zeetujjamu musimanyi bakubye ekimu osibye by'omusipi ezo ssente ezo zikola ebyo kuyiririra yabyeganye ne bamusindika bamusibe simukwatibwako kisa kyeyakoze yakoze ekintu ekiri beyond omuntu ali trained kyayinza okukola lujja ye yamukwatibwako ekisa lujja yani oyo omusajja yalangira abasiraamu b'emitiyana muki ogamba ki tribe ono agenda okwesimbawo toddangamu kweta gundi naawe point z'abantu tuddamu n'interview tugikumi n'wanu omuntu yayogeddemu toddangamu okola ki okuleeta kotisi z'abantu abatalina makulu niwafuna nti oba amakulu namesinaku tugenda tujja kigweyogerako tugenda ku point endala agenda okwesimba kwa gasiya tugenda ku point endala tokiddangamu kinkola ekyo naawe tumalirize na Alex Mukulu ennaku zino munyiivu yakolokose President Museveni n'akolokota Fangoni Alex Mukulu bujja akolokota gavumenti n'omuzannyo gwe yawandika oguyiseko emyaka nga 10 Satyers of Banana yali akolekota gavumenti ekyo si kipya wekibeera ekipya ku kukolokota Allen Skin
takyali mu kalibe erwana na alien scheme egyo emyaka yagiyita mudde emyaka gyalina gya kolokota gavumenti because ebagiyita mu buyinza wagikolokota simulina akubuzibu naye kukolokota ate fangoni bwembeerako n'obuzibu kubanga fangoni muto nnyo akyalina ebbanga ddene nnyo okutereeza ensobi ze bo Alex Mukulu balemedde okutereeza ensobi zaabwe ze baatuleetera nga bo okitegeera Alex Mukulu yandibadde ng'omu ku bantu abalina nga Swang za Venue mu Uganda muno yandibadde nga Tayire Penny mu Uganda muno naye yali selfish tumuveeko sagala muweebuula because omu ku basajja abaatu traininga betwalabirako okufuuka kiki tuli so nayo ganja kwogeza bulumi ate njogera ebintu ebitagwana tukomaawo ku kya fangoni tekijja okolokota fangoni tekijja okolokota Museveni it's okay kono byemyaka gyabwe gyegyo bye bamutuleetere bamutisibako kuba Katonda n'ensi yange omukyalo lemu akalowoozo kabadde kimpozi mufumbo yakafuna embuto 3 omusajja amugamba azijjemu ne luno olulalo yafunye yamugaye lujjeemu naye babeera bonna mu nnyumba y'emu mu bulamu bw'ensi omusajja akwagala tasa kukkiriza okola ensobi y'emu emirundi 3 omusajja atakwagala yatafaayo oba ensobi eyo gy'ogenda okukola egenda kutwala obulamu bwo oba tegenda kutwala obulamu bwo era mu bulamu bw'ensi kukubiriza nnyo ne kugamba omanyanga nti laavu tekyaliwo notandika olugendo lw'okunoonya omuntu ayinza okukwagala ng'omukazi omusajja akeera mukyalaga nti ojjamu olubuto n'olugjamu olusooka olwokubiri oba ofuuse maama omugenzi oyo towooza nti naye asobola okukusabira bulungi ajja kukusabira bubi era mu bulamu bwo nolina ojja kukeera ku makya oyite mu kusoomoozebwa nti watta omuntu oba omusse because omutima gutondebwa negutandika okukuba naye waliko nga ye so nfundikira nga ngamba tekyituleeta kutereeza obulamu bwo embuto 3 nnyingi embuto 3 nnyingi bw'abanga awulira tali situdde kufuuka taata wakirateekako kondomu ye abaffe wakitagenda naye ku family planning kuba baleese ne family planning y'omusajja okusinga gwe ate gwe omukazi ogenda ku family planning omanyi lwaki abaana bonna bazaalibwa ennaku zino balina kansa mu bo because bakazi mmwe mwasalawo okusanyusa abasajja mu buliri ne muganda okusanyusa future yammwe gye mugenda n'abaana yammwe mugiwa chemicals eza buli kala netuuka kiseera nga chemical eyo ebeera mu mmwe kyova abaana bazaalibwa ebijja mu maaso bajja kubeera nnyo n'obulwadde bayita kansa mukazi gwe yonna gy'osinziira omusajja akwagala tasobola kukkiriza okola mistakes emirundi 2 oba 3 omusajja takwagala yatajja kufaayo oba oyita mu bulumi ki so nkusaba nga ava waggulu kula tuswala bwe bagamba nti obuto osooka n'olugijjeemu n'olugjamu olwokubiri tolugjamu mugambe sigenda ddugjamu oba si ekyo tandika okukozesa kondomu I salute you. Jingle Master Question yabadde mu byuma mubeere bulungi mweraba